Inside Story Uganda, real source of political updates. Vuma, most of these Catholics matters were in Vuma. They are not looking over. Singa Mwanga yatabaganda yali baddewo. Mwanga natabaganda bali musi. Abaganda balina rules kabaka. Nabaganda nadduli kibaali. Ye mutaka awozesa kabaka ne bakazi be bano emboko. Nadduli kibaali akuba kabaka emboko. Mukalicha. Kabaka tali above the law. Mugema kabaka tamwanukula. When the kabaka kills Mugema, he is killed immediately. Kabaka tatta Mugema bamutirawo. Buganda was built on democracy. Bamayiga be batabimanyi bafere. Bisha kulubiri awo. Omanye nti emulizise ziweddewo. Oyo ntake yateekawo emmuli ezo. Ntake yaziteekawo zino okudizibwawo. Anti ziyise. Bazizeewo. Where will they get the other money to do it? Bazimbye perimeter wall. Kabaka bamulemesa okuzimba perimeter wall. Shera wanted to build the perimeter wall. Kumasilongeta kabalipa. Gundi Joseph Semwogere mu Lwanyamuli ne yegatta n'abataka ne batwala kabaka mu court ne bamulemesa okuzimba perimeter wall. And the money was paid by the rich Mulwana. Kabaka yabaga nze nazikozeseza dda. Nga bagala kuzimba waweki. Petrol station. Yes, yeah, I know these things. Anti bali ba protecting ataka. Even now, you are like Jesus' disciples. Jesus was worried, but the disciples were enjoying their slumber. Some of us who know what is going on, we are worried. I wake up at 3 a.m. meditating. But when I look at my children and family members, they are like the disciples of Jesus. They don't know what is going on. Because all of the institutions that will guide society were destroyed. No. All of the institutions that would guide the society in a democracy were destroyed. Museveni's enemies used organized institutions. Bukenya ngatava Bukenya yalitava Lubaga. At one time, the late Archbishop Luwanga bwe yali alonda akakiiko abizekereje Lubaga nga papa yalonda Bukenya gwe bakishinga enkyaneko. In spite of his immorality, open immorality, the Archbishop settled on who? Era kambabuulire abasajja bano babiri abaana abo bemulaba mafia. Why are they not targeting Bukenya? Bukenya takyalina mimwa gikisinga tumutubuulire. When they identify a target, the Ugandan mafias bakufiirako paka bakufuna. Bukenya agenda wa president okumpabira ne mukubirayo bubi nnyo. Bukenya Amelia Kyambadde yankubira kiro nanga nti the president wants him, but he's in an angle mood. Mugasijja kujja kumakya nankubira esimu nanga n'emirundi tewalize nemuganja kujja nasanga muzeeyi munyiivu nnyo kuyita natagenda. Why did you expose my 12 arrangements? The president was in America, made a stopover in London, and came here in a passenger plane, which would have been a suit arrangement. Where in Nyonyes, a senior intelligence person in UPDF, Ranga me, Mirundi had a pass to defend. Because the passengers have seen him 7 in an economic class, and this wasn't the first time. Yagano Kulinya Concord. It was a crisis. Musubira PPS. Namugamba put it in writing. Museveni mujekera yagano Kulinya Concord. He was attending a French conference. Nagano Kulinya Concord. Concord eventually yatta abantu bameka. Nibajitene mu bwengula bw'ebbanga. Museveni refused. Yasigala ku migugu. Kakati. Bukenya nagamba nti Mirundi mukubye kati. Disclosing the whereabouts of the president or his plans
is punishable, is reasonable. I knew it. Kati muserikale bwangamba tuyamba tukolere diversion nemba kulya diversion otya nanne ina abamawulire bange when you are in charge of which batamanyi you must have allies in the media. When you are in you charge must know when the media is dry tewekumirawo nobafunirayo exclusive ne batunda. I had calculated a network ngamba what said nabagani n'olupapula lw'amawulire olwalugenda okuba story nendiwa miliyoni 5 amiliya yazimba bali batidde nozikimu nezibatwalira mbaga story tejja kufuluma nobagula because I had spies inside there nti manager sigimanyi bwe ndikuba butambi bwa manager tebajja kudduka bwewagula kyogamba all their meetings teri lupapula lwawano lusimanyi. Bannayuganda mwebase tamanyi kigenda mu maaso mulinga abajulizi mulinga nga abantu ba Yesu bali Kenya inciting Museveni against namusangawo. President Nangamba, why did you disclose my travels? Nemuganzi, I was contacted by security and I created the diversion for which people have believed. And in the future, all government officials are going to travel by economic class. That's why you went there. Mukenya aliwali yali alowooza nekijjukira bulungi Kenya nemuteeka kutta President n'atambula n'agenda tusigala ne Bukenya nagamba Bukenya government irakeerole run it from today. For you are carrying a hollow cow, I'm carrying a musito. If it collapses, if you have an accident, who loses more? Omusito omukunkuba kyeyali tamanyi nyamukalingi omusito. You are one of the richest people in Uganda. If the government collapses, who loses? Me have already cultivated nze nadda mu bantu neziruka newetereza nalaba obujozi bwabwe nembadduka okakazire mu kuluda mu bantu nze musajja yita mu kibuga endulu neziva. That's what I tell this driver. You are arrogant over nothing. Kati emotoka gyenzigiddemu ogimanyi haya nebase kyebase kati kyebase kifuluuta. Me do I mind? Who is hunting me? Meeting is on Nanzitegeera. There was a meeting last night that lasted 4 hours. Njirina kati driver abadde ki yamanyi me eyepa namafuta ngateekamu. Kati what's the difference between a government vehicle and my newakanzirekawo ojoje wange olabe emotoka ezimezeemu omuddo. I hire emotoka zange ne bwe baya taxi nga tugenda kuzika nje hiring. I pay. Sina kyabwerere. I'm not used to feel things. Kakati nkugamba nti Abaganda basala amagezi ne baddira envuma tebasindikanga mu lubiri kabaka tabaki. 2 the Baganda revived another method. When a Muganda calls you at night, Tamale Mirundi wampa sebo Ssaabasajja kabaka akutumye ku lutalo. That's why Muganda does not answer at night. The moment you answer, he runs away. Kasoya nukola wampa sebo Ssaabasajja kabaka akutumye ku lutabaalo. A Muganda does not answer at night. Akola atya Tusirika busirisi. You call me at night and I answer. Abaganda they were reviving a method endala to move backwards from the kabaka. Kyatandikira ku Ssekabaka Muteesa olubereberye enziku yamuluma ejijja kuba walabu mukazi we yajijja kuba walabu nemuluma ne baga nti abazira Muteesa yali mugezi yaga nti bano bwe sigi basiiga bajja kulowooza nze ndi munafu. Kabaka taziika takaaba kabaka ali yekka talya na bantu. Kabaka bw'aba yakyadde ewuwo ebintu byonna byasanze mu nnyumba abitwala n'omukazi. It is only Semakula Nduwa who did it. Kabaka yakyali wa Semakula Mayiga yali yakyaliza kabaka yali yakyaliza kabaka Mpanga yali yakyaliza kabaka ani ku bavubuka abo abafere ani Mayiga yali yakyaliza kabaka kizira kabaka okukyali wa Katikkiro. They know and by inviting the kabaka you must take all my things. Kabaka olutuuka ewo n'omukazi gwasanzeemu amutwala ate tosulamu ate tolumika.
tasobola kuyita kabaka wali owuliddeko Mayiga nti ayise kabaka wali owuliddeko Mpanga nti ayise kabaka wali owuliddeko Makubuya nga ayise tebanafuna nsonga tebasobola oba agende mu ngeri y'ekyama janoonya mu balala omukozakoza enkoko ekoza ku muliraano Mayiga mukozakoza agenda mu mwanya alaga mu byabanne nakozakoza ebibyeta bikoza kabaka tayinza kukyala wa Mayiga kirazira kabaka takyala wa Mayiga mbuuliraayo Katende ono omugagga omuyitirivu owa Ebonis kabaka yali akyaddeko emuwe they know once you invite the kabaka you will take your things n'omulembe guno awangale nedda Mayiga kabaka akyalekeotenda omwoyo agenda nabyo n'omukazi ofuluma n'omukazi amusanga ebyali byadda ate byadda ki ebyoli kabaka bukya Mayiga abeera katikkiro kabaka atakyalako wa Mayiga katikkiro we kabaka atakyalako waabwe ekitiibwa Mpanga kabaka atakyalako waabwe ekitiibwa Kiwalabe nga tagendangayo bamanyi watwandabawo nsonga omuganda ga nti omukozakoza enkoko ekoza ku muliraano enkoko terya byawaka ente omuddo gw'okumpi egulekawo erumba Mayiga kabaka amutwalira balala Mayiga kabaka kubanga amanyuye ewuwe kabaka ajja kukozaayo. These are not the honest people. That's what I'm telling you. For you don't know what is going on. Twebase Bannayuganda twebase Tamale bwatugambye may have written much about mafiaism. Mafia Museveni agiwonedde watono. There are two people who must take care in this country. Anani? Muhozi and Bobby Wine. Tuna begendereza? Yes, bajabatta. Okutabana. If Museveni does not take care, nabizanyira mu mutani we bajja mutta. Ne Bobby Wine bajja mutta. Kigambo byogera binene muko. Kulanga the country into civil war. Ngababalanga kyokubatta. Anti nzimba mwenye bwe bakola. The mafias identify a target that they want to destroy, and they use the same method. And when they targeted Kadaga, what did they do? New Vision under Kabushenga used to carry out armchair opinion polls, showing Kadaga, inflating Kadaga. And Kadaga reacted to the enemy's inflation. Bwamu invitinga wano n'agenda Kadaga n'atambula Kadaga n'ayogera authoritatively nga tamanyi nti bano biba bimukozesa. I went to Kadaga's place once and I told him something. Nimugaba these are your enemies, they are inflating you. Government ya Museveni nabagamba the government ya Museveni eyina ebintu bibiri bye mutamanyi by'obufuzi. Where has destroyed you? Government ya Museveni eringa emmotoka mwe bayigira okuvuga emmotoka ani ayina pedals omuyika asobola okutomeza ono. Is Museveni who makes you and destroys you. Is the man when people see you Mbabazi is driving they think that Mbabazi is driving now. When Museveni is an instructor Mutaikondo batugamba yalinnya kugundi Mutaikondo batugamba ti omusajja yayigiriza omuntu kuba taikondo nakerekerayo nakuba abantu bonna n'abamalawo namuganda kakati omanyi kyagala kubeera champion wansi gwe sinnakuba yeggwe. Yes tukayingire ekyayamba trainer yayina ke yasigaza ke yamukubya kyotegeeza Mbabazi yakwata Kadaga mu mawulire gaabo okutuusa nga kulubya yafulumye ekigambo kyoyogedde kulubya embuzi yange gye natuuma kulubya Jofule yo nagisaze kati ninda seddume kulubya ye yafulumye alinga Kabusenge gye bayita Kabusenga yo nagisala nogirabira abantu gye bayita Nakalema nagisaze nalweso ye ekyasigaddewo negera ku musitu kati ezo nazigyeyo ku faamu ziri wano nabatuuma ennume zange okate nti yineseza akayoka libakaliikyo emmandu ogikuba nogiteeka ku ttaka omuziba bwakuga naye bwesituka ku ttaka mandu okateera mandwa nti ngineseze
akayo kaliba kaliijo muziba. You can humiliate a mandwa. You can slap a mandwa. You can do anything. You can force it to urinate and even do more worse things, and you celebrate. If you celebrate, you are celebrating a deceptive victory. A mandwa will imagine. I'm a mandwa. Atuse kusonyo. Kasana kakabwasi ku lusozi. Kasafu emedi yange ya mitwe 11. Nene yambulisa omunana. Nokona. Nikuna kabina ngandibwire. Kulinga yenkono kulyo. Na osirana. Problems after problems. I was watching their meeting. An arrogant man, I sent him a message. Young man, why don't you reduce your stinking arrogance? He said, you are the arrogant person. I saw him humbled. And everybody was telling him, relax. And I want to tell you, abebase nga disciples akabadde kazanyire ki Nigeria mu government ya Museveni ayazali speak to enter in prison. Duka bebabikuleetera ebyo duka bwolaba ono w'omutwansunga bwolaba kano duka ensonga nona bagigusa bulungi gyoga nti bannayuganda kyeka abebase kigenda mu maaso kubanga ebigenda mu maaso kagulupu akabadde kazanyire ki Nigeria mu government ya Museveni yakutaga according to mission intelligence aga nebuli okubutuka kati Tamala tugambye nti nekyagulanyi Bobi Wine nkubulira bayindireeta tagali yeggwanga naye ensonga nanagirambulira bulungi holomax ti once they target you oyina okugenda once they targeted Nakyobe ne bawe bamugoba ku mulimu. Is it not strange for a principal private state house controller, your husband to lose a job? It was intended to embarrass Nakyobe. Because everybody whose husband has lost a job, where do you go for protection? Nakyobe has unfettered access to the president. Nayo manyi nkuba gye bakuba mu bbaawe oli yalizayininga ne balanga omulimu bawa Nakyobe n'agusaba bw'omala okugusaba an international recognized medical doctor professor has written many books nekyesemba kyeri awandiise iso yakikwata nga lwaki bakikwata n'awandika kino naye ebyo tebabikwata kyeyandekera kyeri kawandiise ng'agenda kufa. Yes, he called me and I talked to him. Don't inform me oyo mwanyoko tumubulya bintu byange. Nakyobe didn't know that I was very close to her husband. He left me a book, even a script yali awandiise kino kipya kino kyo kiri nkiina n'abaana be tebamanyi nti nze nkiina kati obyogedde kakati waliwo omugagga gwe batamanyi nti eddaame lya nze ndiina mbalaba balwana nze manyi wenaabakubira eddaame lya Uganda gavumenti Nakyobe bamugamba bakozesa omuntu waabwe abadde asinga obukulu abadde ayigege oyo muli agonja ayigege yagamba nti Nakyobe's husband made a mistake. She was holding a job when he was deputy to this man who resigned. That he would have resigned his current job to apply for this one. What rule in Nakyobe's husband, who is elect now? In favor. In favor. Omusajja ngamba Mirundi ninga gwengezi. Nena agandi mutadde yamala bawangula mu kkooti n'agenda n'azira like me bamafiya mamitamale njagala obulabi waffe akitegeere President Museveni, the lecture I'm giving you is that once they identify a target bakozesa amawulire gaabwe gonna media houses bwavu. Museveni talina mawulire, Muhoozi talina mawulire, nekyagulanyi talina nabakapu kyalinze nga baanalayizinga why Muhoozi went alone to Rwanda. kibuuzo kikyali kinene nnyo ekyera eri bannayuganda nti manyi Muhoozi I had to go through a third party okumuweereza message eyo naye nga bamudiscussing nti asobola okwegatta ne Kagame ne bawamba gavumenti ya kitaawe nga nabo ba relatives be biri mu nyumba. Kakati nkugamba
what I'm explaining now is that they have hallmarks. When you want to know, when the Europeans or the Americans, a bomb explodes, they bring the forensic experts. They ribbon off the area. Why? In intelligence, for our intelligence, back 40% the evidence remains at the scene of crime. Omusajja w'amagye yali avudde mu Iraq. Waliwo omulokole bamuyita Kureshi. Kureshi n'akola ekikanisa kye nga yagamba nti owasa abakazi bangi. Kureshi n'agamba nti omwana yebakere nnyina. Ekikanisa nga kibwetere. Kakati Kureshi agenda kutegeera nga American police is going to raid his church. Ng'ali mu cultism y'amaanyi. N'agula nga kibwetere yennyini. N'agula gas n'amuteeka munda. When the American police invaded Kureshi, ne yeeyokya. Nabo n'abokeramu nga kibwetere. In America, not 10 years ago, obwongo bw'omuntu kasita bumala okwonooneka. Ye andabikidde, gundi andabikidde. Buli visions, it is in your head. Don't you say mad person talking? Omuntu yenna omulalu anywedde enjaga ayina era ayogera n'akwata essimu. Is not awulira. Mind ye ine kyemulaga. Kati Kureshi, how did Kureshi rise without the detection of the American intelligence? That is advance. Waliwo okunyomerera. Akkiriza bawasa abakazi bangi ng'ate Christian tekiriza. Kakati eryo etteeka limwayisiriza eryamaka liyamba ffe abakazi abangi. Kasita ogende wabwa omukazi n'oyanjulayo baasi nga kiwedde ligo tekyalimbaga. Is it true? Nekibadde kituufu. Omusango gwali mu kkooti. Omukazi nga ye yali awo tebanjulangako wange. Omulamuzi yaluulinga. Dead people have no fiancés. Dead people have no mistresses. Dead people have no girlfriends. Qualify. Okugenda n'oyanjula mukazi wo n'abantu bana. Abeewaabe ne bakuwa ebbaluwa. Kiba kiwedde. Eyo marriage eyaffe teri abasabakubana eyaffe Kaddulubaale Kabejja Muwanika Nasaza agaba Magera omumanyi zabanga nfanyi Magera tomumanyi ebijanjalo ebito oyo yabanga mulala. Kaddulubaale yakaddi yafuuse abaana bonna Nasaza Kaddulubaale Muwanika yatereka ssente Muwanika baba bameka nga tukyabuzayo bangi omulimu gw'otutumye mwami Tamale gukyali munene. Baffe batwanguyiriza genda weeyanjule obeere qualified. Traditional marriage bagijjeewo kati omungi katumugobeko mu ngalo nkugamba nti nakyo be bakuba bbaawe to humiliate her eventually nakyo be bamugjawo. I watched them training nti Mirundi survives economically yamunyabunya wabwogwe yalagira abagagga bonna including my close relatives obutampa sente simuwayiziza. No, nebo mukuba akatamba. All the institutions, Mami Tamale tugambye, all the institutions that would guide the society were destroyed. Tewakyaliwo institution nemu ekola tuvudde mu kamwa ka Tamale Mirundi ndowooza kitegereka bulungi. Tumwebaza atwala tractors ewa Kazimba. Museveni cannot donate tractors to one region. And Kazimba yes. Kazimba appointing appointing a Nankabiro representative oyo Kazimba yawunya. Kojja wange wempindi lenda ugende kirene bulala. Era kyovolaba tikukedde akuba Luwalira. Luwalira gwe munyo gwensi ogukyasigadde mu Anglican Church. Yataka Luwalira yataka yo. Yakuba bukedde njimaliwo. Enamirembe eri ettaka. Enamirembe eri abalokola bakayiri omukazi. Enamirembe no. Luwalira is the remaining solid in the Anglican Church. Bamuveeko. Fulubya abakagobye. Wokuba Luwalira kubirawo. Olinga alumbye ekereziya. Mwe abalokole mumpita buyisi. Lumba obusamize kube okujja kababi. Banange church injina. Eyo. Yange injina. Wagano cheka abana. Ate gwe yo sabira mu weka. Abana bajitya. Bijja kwata kasinto lugezi mpe. Chake iyo Bwendifa bijja. Bwendifa bijja.